Well, you've all witnessed today the submission of expression of interest for the office of the Speaker. Amawulire gassanyu agavaako mu National Unity Platform obadde okimanyi nti no olunaku olwaliro National Unity Platform headquarters zibadde zirina okusalibwako abasajja abasirikale aba CID wamu n'aba SFC Honorable Mathias Mpuuga abakusigala mu National Unity Platform. Gwenda kwebuuza lwaki video ngikuletedde mu maaso ate omukulu amanyikiddwa nga Jacob Oboth nga ono yagambibwa okubeera nga yagenda okubeera speaker owa the 12th Parliament. Afunye munne amanyikiddwa nga Tayebwa ng'ono yagenda okubeera deputy we oba osobola omuyita omumyuka we wali mu Parliament. Oh my God, obadde okimanyi nti no right honorable speaker Anita Among akyafuze Parliament ya 12. Ogenda kwebuuza batya? Tofaayo video ngikuletedde era nyino video njagala ogyetegereze bulungi. Olunaku olwaliro omukulu amanyikiddwa nga Oboth asobodde okubeera nga alaga interest okubeera speaker wa Parliament. Mujjukire bulungi tino His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yasalawo dda ntino yagenda okubeera speaker wa Parliament eya 12 oba the 12th Parliament of Uganda. Njagala kumenya ebirozo mu comment section mulowooza tebazizaawo just Anita Among owokubiri. Lwaki njogedde bwe batyo? Video mu maaso tugina soko muwulirize. The 12th Parliament of Uganda. That has been done very successfully this morning. And we've been given guidelines as you've heard and you saw, which guidelines I need time now to go and study them and be a better candidate first in the NRM primaries to get the candidate for NRM to compete for the speakership. So at this point, it would not be necessary for me to pledge anything but patience, actually strategic patience, until the time comes when God will do what He's able to do. And I want to thank you for your kind patience. Well, but I see you came with Honorable Thomas Tayebwa, and PLU already we know had already endorsed you. Not necessary. Not necessary. Not necessary. NDS. Not necessary at this time. We don't stay together, but there was no also order of who should come when. But I asked him for a lift, he refused. He said this guy is so we never NBS, keep that for next time. Please. Had PLU not endorsed you, were you planning to... Keep that for next time, please, NBS. Thank you. No, that's enough. Ndowooza speaker wammwe omupya mumuwulidde bulungi Honorable Oboth nga wangalira wali ono nga wangalira wali mu district ey'omukulu amanyikiddwa nga Honorable Teacher mbantegeeza Honorable Betty Namboze wali emukono. Video njagala ogyetegereze bulungi. Okimanyi tino bw'okwata ennyaanya emu envundu n'ogikasuka mu nnyaanya endala mutwalo, nnyaanya ennamu, nnyaanya ezo mutwalo zonna zivunda. Kati Honorable Thomas Tayebwa mu nnyaanya empya akategedde nyongera okujjukiza video jimpereka like bw'oba omaze subscribinga wegatte ku mukutu gwaffe guneeno Wanaboy UG wanobuka osanga updates nga zino. Soka owulirize Honorable Thomas Tayebwa nga akukakasa nga mweno government oba nga mu 12th Parliament nga we mutagenda kubeera corruption. Imagine oba mujjukire bulungi kino yali ku side sireke video yino. Ndi musanyufu nnyo kubanga maze kuteekayo ebiwandiiko byange nga nziramu neesimbako obwa deputy speaker wa Parliament nga pate bwe yasabye egyo ntabaagala bonna bateekemu. Nekyange ensonga zange kubanga ekibiina kyatusabye teri ku campaigninga n'akatono
kati wentandika kugamba nti ngenda kora kino ngenda kora kiri awo mba ngenze mu campaign ate nga banganye kukora ebyo ensonga zange naziteese mu kiwandiiko mu baruwa yenawandikidde ekibiina mmanyi nti bwe mba successful nja kufuna obudde nenzira mbukulira bulungi naye ekirala deputy speaker oteekwa kutambula ku speaker so siyinza kugamba nti nze naze ne pulaani yange nga deputy speaker nteekwa kulinda anaabeera speaker yena tulabe vision gy'alina ng'omukulu then nze ndabe bwensupportinga oba bwencontributinga mu kulaba nti emirimu gye etambula bulungi so nze manyi nti candidate wa NRM ajja kuwangula obwa speaker ate manyi candidate wa NRM ajja kuwangula obwa deputy speaker so kyonna seeki kye naasalamu nja kugenda nakyo 100%. bwe banoonya nze nja kusanyuka, bwe banoonya omulala nja kumusanyukira ate muwagire kulaba nti ekibiina kyaffe kitwala ebintu. Alright, nga tubitadde ku mabbali omukula munyikiddwa nga Map Media olunaku olwaliro aleese bwino obadde okimanyi nti no amaka g'omukulu Honorable Mathias Mpuuga mbu waliwo abasirikale abatandise okubeera nga beetalayo. Kitegeeza kinti naye kigenda okubeera nga abadde mukwano gw'omukulu Honorable Anita Amonge nnyo nga bw'okiwulira. Kitegeeza naye alina okubeera nga akolebwako search. Kitegeeza ki? Bikwataganira ne National Unity Platform. Omukulu Honorable Mathias Mpuuga abakuba yasigala mu National Unity Platform wali ekavule nesiga bulungi ekizimbe ekyo bandigambye nti no haba kizimba mu ente z'omuwi w'omusolo. Right Honorable Speaker Anita Amonge azeyaba ekizimbe ne basobole kubeera nga bakola ki bakisizinga. Kitegeeza ekizimbe kya National Unity Platform wa headquarters za National Unity Platform zandibadde azazzeeyo wali ekamocha. Bidio njagala tujuwe obudde omukulu Map Media engeri gy'abinyonyolamu nawe kyemanyi ojja kubyagala. Nyongera okujjukiza video gipereka like obumaze subscribing wano ku WG osanga latest updates nga zino. Mujjukire emabegako wali mu biseera bya Mathias Mpuuga. Mujjukira nti twatandika ng'okwogera banji mwatuvuma, banji mwarumba ekibiina, buli yayogerangako twabagambanga ekibiina kyabayaaye, kibiina kyabayaga. Mukijjukira ne tubagamba president n'amala n'avaayo najja n'ayatula n'agamba nti bwe kiba kisoboka Mpuuga zaayo ssente, ate bw'omala okuzaayo ssente wetondere bannayuganda olekulire. Banji mwadda ku saidi ya Mpuuga ne mwawaga Mpuuga ebyaddala. Fa abavaayo ne twogera ku mwami Mpuuga. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge nga ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpuuga nga tetumuvodde muvuma mwatuyitanga babi, mubijjukira. Navaayo ne nkola vidiyo eyo embuze oba yali live kubanga ezimu bazijjayo. Ne mbagamba nti olukwe lw'okuliisa Mpuuga ssente tebaayagala kuliisa mwami Mpuuga ssente. Ssente ezo baali bazizizise Mpuuga. President azimanyeeko Kyagulanyi aleme kunyega. Okitegeera era taba kunyega n'agamba wange abantu baffe munnange tobeeko na munnongera bwe mwayogeranga ebintu ebimu mbirekanga era tubikkirira abantu baffe. Ngera bwolaba mwami Sseggona bwe yasigala ku Mpuuga nti ye tagenda n'abantu ba myaka 5 balabidde myaka 5
n'alekawo omuntu we w'emyaka 2 okukakala nga bba. Ogenda kulaba ekiddako gundi Sseggona abaddeko mu Kosase ninge yawuliddeko ku mboozi za Kosase. Lindako waliwo sente ze babbira muki ng'agenze luddawa ku Washing Bay milioni 10 mu meka. Waliwo kye nawuliddeko lwakuba sinnakakasa, sagala nnyo kwogera ge sinnakakasa. Mpuuga baamuyise luddawa ne bakomishona abalala kubabuuza kuki si ku saidi naye ekigendererwa kye kyali kyakuliisa mwami Mpuuga ssente ezo kaali kakodyo. Jjukira ffe tulwanyisa nnyo enguzi corruption ne bamutega nga sente nnyingi baziteze nnyo Ssenyonyi